abasajja n'abazaana ba Kabaka beekulumuludde okuva mu nsonda za Buganda ez'enjawulo ne beeyiwa wano ku St. Nicholas Cathedral e Namuŋŋona okusobola okujaguza amazaalibwa g'Omutanda. Okusaba kuno kulembeddwa mu Ssaabalabirizi w'aba Orthodox Geronimos Muzeeyi nga kwetabiddwako abantu ab'enjawulo okubadde abakungu okuva mu gavumenti ya wakati n'ey'Emmengo, bannabyabufuzi okuva mu bibiina eby'enjawulo, abalangira n'abambejja, bannaddiini okuva mu nzikiriza ez'enjawulo n'abalala bangi. Ssaabalabirizi w'ekkanisa y'aba Orthodox Geronimos Muzeeyi aloopedde Ssaabasajja ekitabantu ky'agamba nti kibuutikidde eggwanga lyattu n'ebikolobero ebirala by'agamba nti birese bangi mu kunyolwa. Wiiki ewedde twafuna ekikangabwa. Omusajja Kalibutemu bwe yatta abaana bana ab'eggwanga abato mu ngeri etiisa. Era ono yeemulugunyiza ne ku kiwamba bantu wamu n'omuliro ogubalukawo mu ngeri ezitategeerekeka kyokka nga mpaawa annyonnyola. Okugobaganyizibwa ku mataka, omuliro ogutategeerekeka ogwokya obutale nga mwotadde n'amasomero. Ate ye omulabirizi ow'essaza ly'Ejjinja Sylvesto Kisitu mu kubuulira avumiridde ekyabayita abakkiriza kyokka ne badda ku by'obuwangwa ne bavvoola nga babiyita ebya sitaani. Abamu bagaana n'abantu babakugira n'okutuuma amannya gaabwe ag'ekika. Bangi bayitiridde okujooga empisa z'abantu ba Katonda nga bagezaako okuziyita empisa ezitali za Bwakatonda. Ono ategeezezza ng'eddiini n'obuwangwa bwe bitalina we bikontanira era nga birina kutambulizibwa wamu ng'okubyewula ne Katonda takyagala. Abantu balina okuba n'obuwangwa bwabwe era ne Mukama abuwa ekitiibwa. Ky'Omukama kye yajja okukola kwe kutulaga Katonda ow'amazima, kwe kutulaga omusana ogw'amazima, kwe kutulaga ayina okusinzibwa. So si okugamba nti bajjajjaffe bonna bakoze tulina okubijjawo n'okubiyita ebya sitaani. Minisita w'ebyenjigiriza ebyawaggulu John Chrysostom Muyingo aliko ettuli ayanjudde Pulezidenti Museveni lyamutisse okutuusa eri Omutanda. Mukama wange yampadde obubaka bwa keeki ya miliyoni 2 era njazikwasa Katikkiro nga tumaliriza. Ye Katikkiro Charles Peter Mayiga abulidde Buganda nti newankubadde Kabaka talina nkenyera yonna mu bulamu bwe mu kiseera kino, abasawo bakyamukugira okwetaba ku mikolo okuli abantu abangi era nga y'ensonga lwaki teetayo ku mukolo guno ogw'okukuza amazaalibwa ge mu buntu. Tukyatambulira mu kuluŋŋamizibwa kw'abasawo abatugamba tuleme kumuleeta mu mikolo gino egiwanvuwa nga bwe mulaba, era tuteekwa okutambulira ku basawo ngeri gye batuluŋŋamyamu. Abeere mulamu asobole okutulamula emyaka obufukunya naye nga gy'ali era nkakasa agoberera byonna ebiri wano. Mu kwogerako eri Obuganda olwaleero, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ategeezezza ng'okujaguza kuno kw'emyaka 7 ogumu bwe kusimbiddwa ku nsonga 3 okuli obumu, obukulembeze ssaako n'ebyobulamu. Obukulembeze gwe musingi gw'enkulaakulana mu buli mbeera. Ffe mu Buganda obukulembeze bwaffe bwalambikibwa okuva ku lubu luno olwa kintu Kabaka mwafugira nga ye wa 36. Bo bannabyabufuzi ab'enjawulo batadde gavumenti ku nninga olw'ebikolwa bye bayise ebyeffugabbi ebitandise okwerisa enkuli mu ggwanga lyattu kyokka nga mpaawo anyega. Ababaka bo oluusi abamu tubayozayoza tubakulisa, naye embeera yali nnene nnyo okulangirira abatayitamu, okusiba ababaka abalala bakyali mu kkomera. Ne bannaddiini abamu mutudde musirise mugamba ate maama bwe nnaayogera banampa emmotoka, bwe nnaayogera tebannwane. Kkiriza okole ekituufu ku lw'abantu, empeera yo eri mu ggulu. Mu kisanja kino Pulezidenti ali kumite ng'enjogera ennaku zino bwegamba, ali kumite okulaba nti tewabeerawo muntu yenna addamu kuleeta kwawukana naddala mu Buganda. Oluvannyuma Katikkiro ne maama wa Buganda Sylvia Najjinda Namasole nga kwotadde ne Ssaabalabirizi Geronimos Muzeeyi basaze keeki Ssaabasajja gye yasiimye okugabula Obuganda. Nze Jennifer Kabale, Crossback TV, wane Namuŋŋona.